Yes, akadi kanambanyisa ku Fadi TV ujina kusubscribe ngata mpele video na kalaki banayanga abasinza mu ggwanga lya Belgium mu batumideko abasinza mu ggwanga lya America mbagala byanso mongera ku following Fadi TV updates nja kwa muzifunya wano mu bujivu bwazo munna bitundu binatete omusajja asaze mu Ekiso asaze mukazi w'Ekiso namusanyawo ono amufumise Ekiso wensonga abadde amulumiza okuba nti mwenzi era nga bino byabadde olunaku lwaggulo zabadde sando zanga 2 ez'ekiro omusajja yafumise mukyala we Ekiso ku butago nga bw'olengera ali ku bbali akafaananyi kano weguli omulambo wali omusaayi ogwamuvuddemu nga gukulukuse kwegamba omusaayi gwamuvuddemu ku sipiri etagambika wensonga nti omusajja Ekiso yakimufunise ku nsingo wano ku nsingo ono nga ku musuwa era ng'essaawa zino poliisi eri mu kunoonya musajja mukulu olwamaze okutta omukyala n'atawanyika n'adduka wabula abatuuze bategeeza nti bano badde bamanyi okuyombayombamu ne balwanalwanamukko kwegamba nga bamanyi ebyamaka nga bamanyi okuyombaganamukko naye maama omusajja kubona ate yakisusizza levu yakisusizza eddaala yakisusizza omutendera ate nakakana ku mukazi n'amutunga Ekiso olwamaze omutunga Ekiso n'adduka naye nga abatuuze bategeeza nti omusajja ono tebadde bakadde nnyo ku nnyumba ezikubadde bapangisa bagamba nti babadde bapya era nga babadde tebamanyi nnyo kigenzi wala olw'ensonga nti babadde bapya nti babadde si batuuze nti oba kale baluddewo nnyo ekisusse nedda nabo babadde babamanyiiko kitono era nga omusajja nga bwe mbagambye olwamaze okutta omukyala n'adduka naye ng'essaawa zino poliisi yatandise dda okubagana n'ogwayo ogw'okunoonyereza banoonyeze musajja mukulu ono banoonyeza ki ekisinza okuba nga kyaviiddeko abaganda bano okulabika nga bafuna obutakkaanya omusajja n'atuuka n'okulabika nga atunga mukazi wabula weebiva mu nkubiraga nti omusajja oyo abadde yakolakoko mu KCCA bano abagogola emyala abatuuze bwe bagambe nti badde bamulabakoko nga yakolakoko mu KCCA bano abagogola emyala mu Kampala nalisinga okwewunyisa KCCA tenabaako kuvaayo okwogera ku nsonga eno osanga KCCA eyinza okuba alina information ekwata ku musajja mukulu information eyinza okuyambako poliisi okuba nga ezirwa musajja mukulu ono ebimukwatako byonna olw'ensonga nti bagambye yakolako mu KCCA bano abagogola emyala kitegeeza nti KCCA ina information eyinza okuyambako poliisi okulabika nga bakwata musajja mukulu naye nga ye yatawanyise dda yabuzeewo dda essaawa eno olwamaze okutta omukyala n'adduka era nga ategeeza nti bagenda kufa okulaba nga banoonyeza musajja mukulu ono bamuzuuli naye baba bakiyakoze omukazi koko baana kugamba Ekiso bwe yakimufunise kyabika omusaayi yamufunise ku musuwa omusaayi gwakuluguse nga bw'ogulengera awo oyinza ogamba amazzi nti oba nkuba yatonnyewo kumbe musaayi abasajja balina emitima eriyo abantu nga bo balina emitima ajjanso naye nga Katonda bambi omwoyo gw'omukyalo aguwummuza emirembe naye nga bino ebintu byadde mu bitundu byali nateete bwe byabadde naye nga kitalo nnyo ku side yongera kusaba subscribing ate ompere video no kalake mbagala nnyo bambi abafollowinga nange musinziza okuba nga mugifollowinga bagita Fadi TV likinga okomentinge ate osharinge video no atusikale nga ogifollowinga updates nja kuba nzikuwanga buli kaseera buli kade bisawa nekumirako ino gisinzira abali mu ggwanga lya Canada ggwanga lya Belgium mu ggwanga lya SM ggwanga lya Saudi Arabia biti Aisha nkutumiddeko ali mu ggwanga lya Saudi Arabia Brian Pro ali mu ggwanga lya Juba mu ggwanga lya South Sudan mu Juba mu Sudan mu Juba waliwo nakato Aisha ali mu ggwanga lya Iraq ekibuga bakita Baghdad mbagala byanso comment sinzira bambi mungire kubanga moji following bagita Fadi TV yuji following ate okomentinge ate olikinge video eno yongere okutambula metinga mu video nabezeko